sibukamu bakabaka ba Buganda Ssaabasajja Muwenda Mutori eyegesanga abantu abeepisenungi abaaniriza kabeere muyise kyobalaba buli ggwanga tubeera nalyo tukola nalyo tuvimba nalyo ebituzanyusa tuzanyulamu soba n'ebitunyiga nabyo tuzuyubira wamu kabaka waffe kabonero akalaga nti Katonda ne Uganda mwoyo gumu nyimbira kabaka wange Muwenda Mutori yalyeyo emengo temunanya kuyimba kambimbe ate oba mwana wa Mutesa alamula banange nyimbira kabaka wange Muwenda Mutori yalyeyo emengo temunanya kuyimba kanyimbe ate oba mwana wa Mutesa alamula ula nayiwajaze nenebokutenda kabaka wa Buganda amakero lwazime nalabikako gye tuli ne tusanyuka fena kuva ku muto waba ku mukadde wowe nyabo nyinzo ulya wana emirembe gyaliwo gwejamukuwulire wana akamwanyi kaliwo nga nekalugatulaga nekamulinda kaliwo nekavanira kaliwo nga nekapamba tulima bana abasajja bajjawo era byonna okubizisa ayo olubagambako ate gwe olubagambako nti obwo buyaye bwakubwa yakimanyi ebitunyiga ababimanyi basalawo okusirika olubagambako ng'ebingo ziruma enguudo zaaliwo laba zonna okubomoka oli ku lulwe bategeka alugagabwa abo abasajja twabata emirage egiriwo wano abasajja balumya twagala batuleke twagala batwende kati pulani tusala batuli bubi banange batuli bubi teryalina mirembe nakatono kolina balirwedde okukwelula nemweru olina n'obulamu bwolina tebebuyera balumwa n'embwa zaabwe zogera nebakenzo boogera mwali musinkanyeko principal Bobi Wine yatupostingako naye era amasanyalaze gaba ganjawulo principal nga postinze principal kimayiro yampostinga emmere yannema okulya yatuteekayo waggulu n'atuwanika kubanga natumye emmere wali eri nzijukira nali ntumiza enkoko amazima ga Katonda mugulu saagirya nawulira nga nkankanirira era nze ne post eyo nagikolamu ekifaananyi gyekiri ewaka nakiwanga lwakuba oluusi enkuba ekikubako omanye enjo yange etonnya naye nga nakiwanga oyo omukulu amasannyalaze alina maanyi era kati kyolina okumanya okuva oyatuwanika ne tutandikiraawo olaba ne tutandikirawo okwambuka mpaka essaawa ya leero era kyova olaba abantu abalumbagana principal bakkirira bukkirizi anti kubanga ye awanika buwanisi kati gwe w'omulumba n'omukoonako bw'oti omusajja oyo Mukama Katonda omanyi alina ebintu byagaba w'otamuggyako mukisa oyinza omuggyako ekikolimu anti alinga eribba mundatulayangu omutomera ng'oyagala mussa wansi kati olaba bakibaaka kato kati bamuggyako ekikolimu kakati abamu bamuggyako omukisa abandi bamuggyako ekikolimu kakati ba Edi Mutwe bamuggyeko mukisa Bashibaka kato bamuggyeko ekikolimu kakati ebintu bwe bityo oyo omusajja kati gwe nnyo omuntu asobola olinyisa omuntu ennyonyi nga talina passport oyo omuntu ali omulabye Kakwenza okimanyi nti nno yava mu komera nga passport bazikwatidde mugondi era kati gwolowooza ekyo kibaki kati omuntu bwatu buli muntu yandisaanyo mulinaana amuyigeko ebintu bingi ate mambi omusajja obagamba nti mukodo naye okugaba tekikugasa kuwa muwula gwaffe ne gumu oba ebiri kaba kuyigirize ate piki namwagala yatuwa piki yawagundi nsi agobe enjobe yamuwa piki kitegeeza ffe nga ababoda atuwagidde yawa omwana omulimu gwa boda kyovola neyongera omwagala ate nali mwagala ne byeyongerako oyo Kyagulanyi musajja mugezi yamuwa negonja era woba owuliriza ebigambo bya Kyagulanyi byamakulu nnyo byamakulu nnyo lwakuba bannayuganda kati balengere
omanyi muno munsi mulimu abantu babikebi mulimu oludda luli n'oludda luno kati oludda lw'abantu terugaba kubanga tulina birukola ki birugaba kakati ate oludda luli lugaba kubanga lwabba ebintu bingi kwe lutoola ne lukola ki ne luwaayo ate naye gwe teebereza bonna baawaddeyo ku ludda luli bameka bali obulungi anti tokimanyi nti nno kati ezenzidde ebbiri kanzikwawulire tugenda zaawulira mu bya ddiini waliwo oludda lwa sitaani n'olwa Katonda ng'ewali oli w'obeerayo obeera mu kwesiima okitegeera lwa Katonda lwe lwakyagulanyi naye ate waliwo oluguudo baatugamba nti nno katugeze ogendayo waliwo obukazi obumuli obulungi naye nga w'otuukayo guba muliro naye nga nekkubo liba era olumanyi bakuwa miliyoni 5 ogenda olaba zikulemeredde olya gwe nawulira Kagundi Kayongo ku stage siwe yatugamba mu sente yazijja eri mu government naye nga kyo nze mu Uganda monna nze mmanyi abantu abasinga okutegeera mu Uganda yonna bali apa omusajja oyo agabira abantu miliyoni 5 abafuula abatategeera oyo omusajja mugezi nnyo kyova olaba kati ate yafuna omanyi wansi w'omumanyi wajjawo omumanyi kati yafuna ate omugezi ennyo Kyagulanyi kati amulumya omutwe amanyize wenda ku mukazi mpulira kati Kyagulanyi alumya nnyo omusajja oyo omutwe naye nganze amazima ga Katonda mbagamba bavubuka bannange mwe abaagala ebyobwereere mwe abataagala nsi yammwe kubanga gwe n'owolikolote nze nsibambi bagamba byonna bye mukola mubikole naye mukimanye n'ensi yammwe abaana abazzukulu bagenda kuba muno mu Uganda yammwe ate nga tulina musenze gwe twasenza gwe woba osuubira tumuwe ekibanja kyaffe kibanja twakimuwa gwoba osuubira nti ojja kulumya bannansi obeere ku kyalo nga yegwe omugagga yekkaaliwo omu abantu bonna abakwetolodde nga baavu mu buli ngeri bonna ensobi emu enajja gwe nakyo ekizimbe kyona tojja kuba nakyo banne mukole ebintu nga nammwe mulumirirwa kati gwogamba otya nga wamwe mwali banaku mwali bubi kati Katonda akutaddeko eddaala tofuuse owakabi ate weerabidde banno bewalekayo nti gye bali nti bali bubi gwe kulookuba bakuwadde omunwe gwa baguyita munwe gwaki omugundi ejji nga susse baliyita batya oba omuwula bagukubatise mukamwa toyagana kulaga nti oli muggugaaya muganda omutuufu abaali atayogera kati ate byakyuka obagamba oba fulufiga omutuufu nakanguubi neera omusawo omukazi oyo newagenda kyuka mutuufu gwe wulira erinnya nakanguubi naye nze nina abantu kati omukyalo fulufiga nze annyumira nnyo omanyi lwaki annyumira kyobola baatugamba ensonga ezitalina makulu nze fulufiga kati otuna fulufiga gye yali kati ate nze mu bantu memmanyi abakyasinza okwagala Kyagulanyi ye fulufiga Kyagulanyi obyaddala gyali yagulirawo abantu omuntu yenna nze nali nsomaawo awo mu Ndeeba awo naye nga fulufiga tuyitaawo nga twali tubeera wali waggulu walinga ku lubiri ate watugamba tewasomako stage anasomako ate pifo era mba nasomako ate pifo erinnya neeba nga tosobola diwandiika nga ndijjawa waliwo omuntu wa pifo nga asobola owandiika erinnya kakati nga tuyitawo kwaperandi bise baali bagitoba sandisi ng'osanga fulufigawo ku makya ate munemba nga abatanywa mwenge naye nga abeere n'abasajja babanga abatamidde nga batugamba oyo omukazi yayimba gaba ku mazzi nga tulaba ddala lwaki tewamusabaako yalina mukadde banaye omuntu wofuna okimanyi fulufiga yadda buto nga tulaba omukazi omukadde nga ffeera twakula tetwegomba byakuyimba nga tulaba abayimbi bwe bafu ne munnaye fulufiga nazaala n'omwana ow'ekitiibwa gwomanyi fulufiga ebintu byeyekoze era nze mu bulamu bwa fulufiga nkimanyi omuntu we gwasinga okwagala mu bulamu bwe Bobi Wine Kyagulanyi kakati tulaba bakomediya ne babayingira ku stage bewandikira obuyimba bagulona buyimba kati mwe namwe mwinayo akayimba ke mwayiya tulinayo akayimba naye tekannafuluma naye nga tukayina naye obudde buno omanyi Abaganda bagamba owambagatana oluusi byebimu byokutta bigwa kati kwatako kimu osooka okituusa
tabujja kakati kyova olaba ffe tusooke tutambuze kino ekya TikTok ne comedy n'ennyimba tuziina ate nnyingi mu studio gye ziri twaziwandiika olwani awandiika tuwandiika ffenna tuwandiika buyimba ki obuyimba bungi ate ffe ababoda tutumanyi tujja kuba tuli awo nga muyimba ku mukyala anti ffe engeri gye twasoma tojjukanya our dear parents we shall never forget you wali ongamba simanyi luzungu we shall be very far away we shall never forget you our dear parents we shall never forget you ulira my name is Green Musa Nyusa I came from Kampala although we shall be very far away we shall never forget our kakati kasomalo kuyima ngokolo our power anyway kati nammwe buli muntu abeerako n'omuntu amuyambyeko kati nammwe muyina babayambyeko kati be bali be twasomye bangi kati kankubuleko ekintu kimu tebakulimbanga mu nsi yonna ne ba mu America ne mu Russia ne ba Uganda buli muntu gw'olaba ali obulungi n'ali obubi alina amuyambyeko kubanga waliwo abakusuula ate abakuyamba era nabo baba bantu olaba element eno wogiteeka awo yokka era esigala element naye ate ffe abantu wetulinanagana tuba abantu era ogenda okulanga twesobezzaako kitegeeza obanga tuyambaganye kati abantu abatuyambyeko kyobola twaboogedde era ne tubasoosowaza nga nenkwaba promota nalis Kose Alex Mwangi Kaleera kati tubasoosowaza kubanga balina kye batuyambyeko omanyi omuntu ne wakolera akatono okasiimanga kubanga waliwo Sane Comedian bannange banne badde mwerabidde waliyo Sane oyo Rasta Sane Comedian oyo muganda bakukamba ne Sane naye omanyi waliwo omuntu akwagala nga tali mu kwekwesa ng'akwagala ebyaddala kakati Sane litojjo pologomankadde kakati be basajja abatwagala ng'akwagalira ddala dipato ng'omuntu akwagala ebyaddala nga tali mu kwesesezaako wabula ng'akwagala waliwo kye bayita omuntu n'ogamba nti oyo mukwano gwange Naisimaani MC Naisimaani nga mu butuufu mukwano gwo wabula ne wabeerawo n'oli aseka naawe naye nga munda kirala bakazi bo si mikwano gyo abakazi nabaleka mbo tebaagala balimu ate yagambye mbwagula bakazi bo si mikwano gyo yagambye mbwagula okulekamu n'ebintu bizibu gwokimanyi n'omukazi ali ne bannanga abakazi baagala abakabi gwokimanyi omukazi yali yankyawa yanoonyeza nabaddaawo nankubira essimu naŋŋamba Gwini tukulaba ku TV tukulaba ku ssimu bannange ne mubuuza gwani nze Desire simanya wafunayo omulala ngamba bannange oli serious naye Desire ekituufu mukazi gwe nkwagala bya ddala abitegedde mukazi oyo bannange akulaba agenda okunyiiga owedde abantu basala akaviiri buli omutwe gunyumye gwakayakana gulinga ndabirwamu ate kwe basala alina simaliro yabugembe yennyini kyoyina okukakasa eno saluni esalaba mulabye ajja tuwa agenda kutuwa muganda wa mbuga ate ebiseera ebisinga abeera n'ono omusajja n'omugaggaani ono nanyini ambias abeera nnyo nanyini ambias Kiyimba Freeman kozi Freeman mulala n'oli nedda lwe bintu ebyo bigundi alina engeri gye babyogera kubanga
katugeze ndi mukwano gwo oli mubbi bwe bajja okukwata nange bantwala mba mubbi naye obeera n'omugagga era abantu bwe bajja balabira ddala nti oliye mugagga gwe ne bakuyita wololowe kyokka gwe bagaana okuyita omugagga ate ng'omuliraani kyokka te oba mubbi muliraanye omubbi bagamba mwena muli babbi oba nga gundi mukyaliwo malaaya era bagamba n'oyo malaaya naye abantu baagala okumanya webaba beetaaze wawe bayinza okubasanga ekyo ekintu kikulu nnyo n'eri ewaka gyensula omuntu yenna atwetaaze bassebo ne bannyabo ffe tuli bakomediyani kyekituufu tukola ku buli mukolo kwaffe tetuwumula olumbe tetusesezaako bulaaza gigino emikolo gye tutakolako emirimu gigyo gye tukola tukola ku mbaga tukola mu buli kika kya bbaala tukola comedy tetuwemula oli waddembe kuleeta abaana oyagala kuseka osobola okukola VIP appointment ne tujja ne tukusesa kakati mutakola wewa wano wafiiriddwa tetwagala byannaku ennaku yatuluma bannanga yatulumira mu booda temutuzza mu nnaku tetwagala bintu biri mu maziga tusanga n'obubenje okufiirwa era wetukubira essimu tujja kuba kitalo nnyo ddala netulemereddwa tetukola mu kwalula balongo banne tetuwemula mutuyambe tetuwemula tutya okuwemula kitegeeza tewaliyo babiri embeerera naye kakati enamba z'essimu zaffe zizino wammanga 07 05 84 24 24 endala 07 52 85 833 oba otufuna tuba tugenda kwogera ate omulala atwagala genda ku akawunti yaffe eya TikTok ku baana ba booda ojja kuba otufuna genda ku YouTube channel yaffe ey'abaana ba booda genda ku Facebook noonya abaana ba booda genda ku Twitter noonya abaana ba booda yafuuka X affe tuli ba booda oluzungu lwa booda agende kuki agenda ku X we obasoka ogitemeretemekitegeera ngeri gye bakikolamu gifuula X kyaka baali bamukyawo twakowa kukoba X ate n'alikyusa ye Twitter kati buno obudde muyina manager abakwasaganya oba just mukya managinga mmwe mwennyini akyayogezegana n'oyo omugagga naye tannakutula contract ye ekyali nzibuzibu naye nga ne management tugyetaaga naye nga management oyagala tusitula wabula nga tetwagala kutusuula kubanga tusobola okufuna manager n'atusanga wano we tuli ate nga ayagala tuzzaayo mu booda waliwo manager naye ng'ali bubi ayagala yimukira ku mmwe mu kifo ky'oyimusa talenti zammwe kati ayagala kumuyimusanga ye mugambe nga Tamale we yamugamba nti naye gwe oyagala wembeera muto oyo owunyirirwe buwunyirirwa ku interview wano wennyini we nakugambye aba bayina omumanya ab'omukyalo kati jangu munaye bwe obuzibu bw'osaaga okoze ku bantu abavudde wala interview yali ku TV atege anyway kati oba tukyagamba nti promota kakati management bambi omuntu yenna ali eyo ng'atwagaliza ebirungi era ng'alina kyatulabamu tumusaba ng'alina kyayinza otwongerako asobola okujja ne tuula ne tukola bizinesi kale sofa tulinawo management gye tutambula nayo naye nga si ya contract bakwano baffe bamwoyo gwa ggwanga kwaye muntu asobola awo nagamba kati kyetaagisa ki kamera ya sente mmeka itowa kamera gy'abakwate muzannye kano mwoyo gwa ggwanga abo tubayina nate enkyanga tajja kuba na ssente ate era nga afutefe abagenda omuwako ssente kakati tulinawo bambi abatuyamba bwe batyo ne twetaagayo omuntu ali serious asobola okujja natumanaginga kubanga kati twabadde ne ddiiru badde batuyite Dubai
Kayembe n'ebintu byakyankalanyemu olw'ensonga tetulina management ate omusajja twamugambye tuvugewo boda yagambye mbo bya nnyonyi ekikulu naye yabitaddemu oluzungu katulage tusobola nnyo yayogedde luzungu yamaze n'atuyita n'abalalu yamugambye nti ye yawadde awuza passport yamugamba tofaayo tujja vugawo kati nga tuzivuga ne tugenda e Masaka tutuuke Mutukula kyogamba kati wali eri Dubai gye mpulira gye bagenda kumpi awo tetusobola vugawo boda musobola okuvugawo nati kati abo bagadde kutulemesa nnyonyi nze bwendaba naye ng'ekituufu kiri kiti abantu b'e Dubai batuwagala nnyo tubaagala era e Dubai awo mu Kayembe tubagamba tugenda kujja kubanga promote yabadde atuleeta twaddemu n'ebizibu byaffe kwa management nga tujigambye kati yafa ababoda bukyalo tubawo tetumanya na passport we bitegeeza batukubidde ssemu ffe bola batwasanze obuzibu nga tetubiwuliranga nabo yabadde tusinge boda z'abagaggoyo kati passport naye kati babitunyonnyodde naye mu Kayembe awo DJ Kim omu Kayembe tujja wadde guno bino byakyankalanye naye tugenda kujja era tujja genda e Dubai eyo nkimanyi ate olaba badde batutwala kati naye tujja kuddayo era tunyonyi tujja girinnya nga Mukama Katonda yatukulembedde kyaka ino lutu yabadde olaba liripaza alinnye nyonyi kati ffe baani abatalinnye liripazo nga yali amawoko watunga yabonaabona naye nze natidde liripazo yali avuga boda owaffe yennyini n'olaba naye yalinnye ennyonyi naffe tujja New York kati ali bweru aniya yasenga New York okubyanza ng'agenda ne ku stage nga yenna amatu gajjudde enfuufu nze nkubuulira naye mmwe muli smart ani aba designing iffe munne no kwekaza omanyi twetega ababoda mu kwetega kati olusanze tunnyuse naye wano olusanga ku mirimu gya ndowooza oyo omulaba ate yagaana okwoza jaketi oba lwaki jaketi emugayaza okwoza naye white lwaki jaketi ekugayaza okwoza kati gwe tolaba obudde bulinga obwagala okutonnyamu enkuba kati enkyamba ngenda kwambala ki ate era obogera joze encha nebaga munona Bobi Wine ku kisaawo ofundikira tojozeza naye banna eri pazo banna kati ali mukwana ntale naye wayi fa abata boda tetutya olaba liri pazo akwana ntale gokimanyi nange Mama Fina ne musanga mukwana ate Mama Fina mulungi gwenjagalya dda omanyi okwana abakazi nako wanagamanze enkoye kati oli engeri gyali kempewo omale eno nogiza wali eno nogiza wali noza oba walidde ki kati Mama Fina bagamba ki boyinza okukozesa nga omukwana Mama Fina atamanyemu oluzungu kasokoto Mama Fina yayiga n'oluzungu katonda wange ki boyinza okukozesa kati olwo kati kategedde oli wa boda awo nekikoma awo please male mi ne bulaza awo nekikoma awo amongereyo n'obulala my malaika angel sweetheart chibubu baby boda my boda bukyangenda nyinza omugamba boda yange siri kuleka nfufu kukuba siri kukuba mu kinnya omuwana nkulayira amazima ga Katonda mugulu amaaso go gagondi gafaako nga indicator eno weeri fandi gitereza ne gakagombi ne waidi amazima ga Katonda kasokwa na Mama Fina tuba tuvudde mu bwavu ndikuwa security toli kwatibwa ba traffic amazima ga Katonda mugulu siriganya bayaye kukonako nga westaganya pichi yange kone bwako bakatayimbwa omukwano ogwo siri kuganya munnange kukalira ndiba nkujjusawo nga wenzijjawo ttaka ya piki amafuta naye kimanyi waiti Mama Fina oyo n'omukwana tuba tuwonya okubonaabona biba biteredde byonna naye oyinza okumvaako kuba oba wakwanya omukazi omugaga kati Sakibu wa China be yabeera nabo halwakuba bamugoba bamubuuza kikyozisa ku ssebo omukazi yakomyewo naye ne Sakibu tategeera nze olaba neyambula bwe nti olaba neneyambula nensisaawo ekintu kyensa ku ssebo nemulaga nti kyensa okimanyi Zali yakomyewo ali mu kwegayirira agamba mbu sitaani yankema zina sibaidi abagagga beegayirira era Mama Fina mulemereko ati yaddayo eri
yagenda okulaba yalowooza oli Diamond yakyuka yagenda okuddayo ng'era akyali waakamu kumba ono kandi ogiteekako liri pazo yagamba Sakibu wa musuwa ku musuwa Mama Fina amazima nkulayira amazima ga Katonda mu ggulu ne mmala nkukwatako nti ne nkuteeka mu fikisibwe nti onompulira alaali woba oyina abasajja nga babadde bakuzannyisa nze ojja kifuwa okizza munda omutiisa abagagga tebabakanga balina ebirwadde pressure sukaali kati omutiisa ati ajja kifuwa kizza munda tokimanyi nti nno omusajja we bakwogerako nti oyo omusajja mwenzi ku kyalo ate abakazi bakwetali mune bakuyiikira ate bagamba oyo omusajja si mwenzi abakazi buli gwokwana akukaluubiriza kati kyekyo omukanga Mama Fina ne Mama Fino naye amanyimu n'oluswayiri soka obogeremu awo ku luswayiri wabula ate wangamba omanya oluswayiri ukwane mu luswayiri Mama Fina mimi nakupenda wewe Jamila analia shida za dunia minna wetu twende sasa rudi nyuma sitakurudi ni mimi habari mimi miboda mana Mama Fina newa nyinzo kwa nkwano Mama Fina naoje Mama Fina bayinzo mwogerera amanyi bannayuganda balemesa bwe balaba omuntu ali ku kituufu kati bayinza otandika okwogerera nti Mama Fina ayagadde omwana wa booda omuto nowebubuuza bibakwatirawa kyogamba omwana omuto jasi ndi mutono butono ate omuntu wabeera omwavu buli kimu akirabika alabika obuto alabika obutategeera naye kati mbulamu keya ya Mama Fina ate ne Mama Fina abulamu keya ya booda yakufuuwa deboyi wange kati teebereza olaba nsobola okwebika empewo netanfuuwa ekiro ku ssaawa 9 naye nga nkutte ku Mama Fina nangamba baby empewo enfuuwa jakati makazi oyinza omuteekakojukayiwabulangiti ate ziri ezebbeeyi awambugo kozi wabyabuwangwa wampewo nojja kutagala n'empewo ze jafaafagana nazo era bajja mugamba bukyoleeta omuzzukulu aleeseemu ono atusobola pazo yayimbira Irene akayimba kati Mama Fina yoyinza muyimbira kayimba Mama Fina nkwagala nnyo munnange tokigeza n'ogaana bye nkugamba byankizo munnange njagala obiwulirize ggwe akabi nako konyola buli lwe nkulabako nenkyamuka nempulira nga n'empale zibisiwala Mama Fina gubagana Mama Fina tofaayo empewo we zinaŋŋaana nange ndya zikongojja mukwano omukwano gukutta ekisigo okunuma bintu byalaavu kati oli mukubonaabona owanjaga kasamu n'amala okukwatagana bwe muti olwaboogerezi nga babalumba nolaba Mama Fina wabatanjagale ansindikireyo empewo emu waakiri oyagale ku mpewo ze ye waagaana nze kyenfa bintu biva wa Mama Fina kola ye waaba aganye ansindikire ku mpewo nga ziba wuwe yafaafagana afazali oyagale ku mpewo njagale ku mpewo ze ate nazo we zikwagala ogaggawala kuba naye mugagga ate kati nze kankubuulire empewo ze ne zikusiima era naye aba alina okukkiriza empewo ze zikuga kasazi kusiima kitegeere kati bubaka ki bwe mulekera abafaani bammwe obubaka bwe tulekera abawagizi baffe mwenna buli muwagizi w'abaana ba booda na buli muntu abadde tamanyi baana ba booda ng'obategedde okuva leero baganda bange bataata baffe bamaama basenga bakojja mikwano gyaffe bannange buli gwamanyi omwana wa booda osanga munno mutusize ku message omugamba abaana ba booda bazze bookya gwe kyolina okumanya twokya ate obimanyi otwabye ku shomeka ennene kakati nno waliwo omuntu omu sijja mwasanguza linnya waliyo gayi yali muyimbi munene yali ava ku stage
gayo omwe akola ku TV kati ne bamugamba abaana ba boda be baddayo awo n'agamba kakati sheri nnyo awalina kuddawo bayimbi banene koli abo abaana ba boda be babaddawo kakati n'atuzalawa koli n'abagamba kati muteekewo pulogulaamu zammwe neshowe naafa abo abaana badde tebasaanaawo baluddewo okujja naye omusajja kyambuukako tuba twakatuuka ku stage enduulu twakuba show kati ate tuvaayo twagenda okwazunga n'obucupa bw'amazzi bubiri mwebale bali bulijjo badde sibalabanga nga mukolerawa ne munnange kale ekirungi kye yayina asooka tuzala wate oluvannyuma n'afuuka mukwano gwaffe kubanga twawulira ebigambo bye yakozesa kakati bambi n'agezaako tuwakakeya nene waali atulojja kubanga twayokya wali twayokyawookya ate n'abayimbi abalala ne batandika okwesiga okuleka abayimbi balala nga be baagala okudda ewali vibe ennene naye bano abaakadonkamu vibe webeera nnene bamugamba mukabya goddayo lwakuba mukabya naye aba akuba nekwesa okugamba sengendo goddayo sengendo nagamba amujja kunzizaayo akuba amamirira oyo mwana wekasengejjemuka oyo amamirira before nga bafani sinaba kansooke ngamba abantu baffe ababoda bennyini bwe tukola omulimu ogumu twongere okubeera nga tukwatagana twongere omanyife mu ggwanga Uganda oba mu nsi yonna tumanjogera abantu abavuga boda tukwatagana nnyo because omwana wa boda asobola okubeera ku kkubo n'awanika buwanisika ssente ne tumuwa kyenyi omwana wa boda asobola otugamba nti no nankuba akatayimbwa ne tugamba oli mubbi wa piki ne tumukolako ng'obuyinza bwaffe obwa boda obukola ki we bugamba polisi yamwe etulirawo abasalawo ani IGP tetumanya na kumanya IGP twelondamu bwelonza awo wennyini we tumulondera n'omulamuzi kati otokumanya ekkooti y'abaana ba boda etulirawo ne bakukutyemulirawo ti oyo asaana kufa ebiyinja ne bijja dakiikemu nakikati wali nandi n'abatubbako piki nabo balina omulamuzi waabwe era balina akayondo kati oluba okutwala bwati ng'omulamuzi waabwe kiika kubanga akimanyi eddakiika zikozesa ensobi era ng'akuwa obudde bwo bulungi nagamba nti kakati genda okole ye kasoosesa abantu ate bapromota abalala mugatta ebintu bingi mwagala nnyo mwagala nnyo comedy okumukolera ggwe naye oba ondeese kusesa abantu bo gwe n'oba tosese kasisa abantu bo baseka kkiriza nti ndi comedian kubanga osobola okuba nga tonjagala naye nga ate abantu bo banjagadde kubanga nange nina bisaagala naye nga ate nkimanyi b'amaanyi nga nkimanyi b'amaanyi waliwo nga nkimanyi nti oli simwagala naye nga mutima gwe nkimanyi w'amaanyi kyova nga olaba nti abantu abamu tebaagala kamiliyoni naye nga eggwanga lyonna likimanyi kamiliyoni w'amaanyi tebaagala Bobi Wine nga bamumanyi w'amaanyi tebaagala Bebe Cool bamumanyi w'amaanyi gwolooza senga abasajja baali batono senga tebabajjaawo kati Bobi Wine tewali atamwagala wabula Bobi Wine tewali atamwagala olaba ne Museveni amwagala anti n'abatamwagalanga mu ndongo kati bamwagala kuba abalwanirira mulala nnyo wanjawulo lwaniridde kakati ekintu ky'okumanya omuntu nti omuntu oyo mulungi kkiriza nti mulungi olaba jjajja kati ankubira mbuuza tuli ku TV soko mukwate kati sofa tulina abazadde abataagala abaana baabwe kujja kukola mulimu gwe mukola bubaka ki bw'obalekera n'abaffe munnaye baali tebabyagala era kyali kibuli kati nga womanyi omuntu wobeera ng'olina ekintu ky'oyagala oluusi obanga aliko emmandwa nti tezikuta okitegeera so kati ne kino bwe kyali nti naffe baali tebagala tukole ki tubikole naye nga womanyi ekintu nga kikuliko ogamba nze kyenja okukola era abazadde ffe batunyiigira ne bagamba tulina eddiini biki endongo gy'ogendamu eyo noona abantu ojja lwalirayo kitegeera naye gwe n'ogamba nze gyenkola ki gyenjagala naye ate we kiba nga kigenda balaba nti nno waliwo neiba ajja nagamba mutabani we twamulabye ku TV bweti omulala najja mutabani we twamulabye ng'ali ne guuni ne Doni Kuris Skyping Tours and Travel osegera wegamba awo batandika okola ki era ogenda owulira baddamu bakubira bangambye bakulabye teteeka mumbu ye yakula wulya wana emirembe gyaliwo gweja mukuwulire
wanakamwanyi kaliwo wanakamwanyi kaliwo nga nekalo gatulaga nekamulinda kaliwo nekafanira kaliwo nga nekapamba tulima bana abasajja bajjawo era byonna okubizisa ayo lubagambako ate gwe lubagambako nti obwo buyaye bwakubwa lakimanyi ebitunyiga ababimanyi basalawo okusirika olubagambako ng'ebingo ziruma enguudo zaaliwo laba zonna okubomoka oli ku lulwe bategeka bigagabwa abo abasajja twabata emirage egiriwo wano abasajja balumya twagala batuleke twagala batwende kati pulani tusala batuli bubi banange batuli bubi teryalina mirembe akatono kolina balirwedde okukwerula nemweru olina n'obulamu bwolina tebebuyera balumwa n'embwa zaabwe zogera nebakenzo boogera akaterekeka obubaka bwensembayo okugamba abantu ate sibagamba mbasaba busabe bane bannayuganda abali mu Uganda abali ebweru buli nga omanyi abaana ba boda tubasaba buwagizi bwammwe bassebo bannyabo obuwagizi bwammwe amaanyi gammwe ge gajja okutufuula kye twagala okuba bwe mutusapootinga naffe tubasuubiza tujja baweereza bulungi gwe kasi ogenda ku TikTok yaffe YouTube yaffe Facebook abaana ba boda buli kimu kiba kiggwa stress ojja kuba olaba ssanyu ojja kuba onyumirwa na ssanyu jjereere hanze akatalekeka kali bwe kati nkoyo obwomu owabaayo omuntu andaba nga asobola okunnoonya anoonye ke katalekeka kange genda mu programu y'abanoonya toyinayo munno ono nze ndi mwana muto mbitya n'ensonyi nze nina ensonyi bambe oyo abakazi yabavaako abatya bamugamba nnyombo bookya nze kyobala nkugambye nze wabairayo omuntu nkoyo obwomu bannaayo nina mansoni yange njagala kuwasa mansoni oyagala kuwasa enne be bannaayo tetugenda sukawo wano emboozi y'abaana ba boda yo tegwa malojja tujja kwongera obbabawaako mu bintu ebyenjawulo kuba mu maaso awo tulina bingi betujja okujja tukwasaganyemu batubulire ku bintu ebiriwo ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga tulina abaali 5 oba bo baboogerako ki bajja bituwa n'emboozi z'omuzijja naye leero twandibaddemu ekiboozi kimu n'abasajja aboonoonye eggwanga nali twandibaddeyo ekiboozi kimu kubanga nawulidde boogera ku kamiliyoni yakoze esho nesho ya kamiliyoni wagirabye otya nze kyekyasinze okunzijako yempale gye yayambadde yabadde ng'erimu olusikaati kati ate waliwo abakigasse ne bajjukira eri Chris gye yakuba muganda we ne bagamba oba kati kamiliyoni mukaaga zate kamiliyoni yansanyusizza oyo kamiliyoni superstar kubanga ayina ebintu byalabye kati ezempale zeziriko twaba Diamond twaba bali Abamerika kati zempale eziriko ennene kamiliyoni yazambadde balama kamiliyoni yakubye omuziki kamiliyoni yafunye empale ya Lakizali ne mufuukira akabasa walabese bwe badizayiningidde ziwena akateteeyi ono design ono omutunzi gwe bajjako enviiri yabadde birthday nange saabitegeddeko keki ne bagireeta ne bagisala design gundi yeke yakola keki ze ziwena alina keki yagyekoledde ono designer gwe baatwala olwa Bobi Wine okutunga ebyambalo oweye Kasangati okimanyi baamuleese ku stage olugoye ne balusaliraawo nze bulijjo sikimanyi oliga ya designinga baamukubidde ka dress baneziwe naye bukimanyi bebekulu bulijjo bagamba nti bebekulu yasinga bakamiliyoni obukulu balimba bana bebekulu abikaine emyaka 26 baneto naye yagaana lwani yanga buli we bayiwako no banaye abasajja bangambe mbulwagundi mbunyiniro egundi abasajja mekete wama nyiniro butolwashiba yani just bagamba muno bali basula mu nyumba yemu ne Jeff nga mugano fuluma mbuye gundi kulokuba Jeff ayina ekiwalata mbunyiniro buto yolyo gundi yolyo wekiwalata muonge bannange tetugenda suka wano lunaku olwaleero naye nga neyanza nnyo bakyali bange ababoda abansazeeko nange nze abasazeeko
nenga neyanza obudde bwe mumpadde mwebale natubeerera wate mwebale natusanyusa bannaye mwe abali eyo abatamanyi baana ba boda bano mugende babanoonyeeko ku TikTok account yaabwe abaana ba boda ku YouTube abaana ba boda ebyakabi babirina ate ne comedy bamuzanyira ddala ate bamutegeera ddala mujasi mubamanyidde erimu mu kibozibozi era ekya boda naye neeno mu comedy balalamu nnyo banene tetugenda sukkawo wano nga tukoledde ku saluuni gye bayita Georgia Saloon baba pepete Loni Junior Loni Baba aina akaviiri akamyuka Loni Baba nakaleva akaswiri ng'akoze ne Lawrence Eroke Shoots Media yabadde ku kamera mulaba ekifaananyi ekitanyirira ekirimu ebitambula yabadde mabega wa kamera naye yagaana lwani yanga buli we bayiwako n'owooza bannaye abasajja bangambe mbulwagundi mbunyiniro egundi abasajja emekete wama nyiniro buto Rashibayani just bagamba muno bali basula mu nyumba yemu ne Jeff kale ngamugana ofuluma mbuye gundi kulo kuba Jeff ayina ekiwalata mbunyiniro buto yolyo gundi yolyo wekiwalata mwonge bannange tetugenda suko wano olunaku olwaleero nenga neyanza nnyo bakyali bange ababoda abansazeeko nange nze abasazeeko nenga neyanza obudde bwe mumpadde mwebale natubeerera wate mwebale natusanyusa bannaye mwe abali eyo abatamanyi baana ba boda bano mugende babanoonyeeko ku TikTok account yaabwe abaana ba boda ku YouTube abaana ba boda ebyakabi babirina ate ne comedy bamuzanyira ddala ate bamutegeera ddala mujasi mubamanyidde erimu mu kibozibozi era ekya boda naye kanga kupulesa ebifaananyi yagamba nga beera mu kifaananyi n'obeera bwoti nga tossa ng'okivaamu bannaye tetugenda sukko wase ekipulezidenti w'e Masaka City mubeere bulungi mwera abasabasajja Kabaka awangaale.